Okusinziira ku kunoonyereza okwakoleddwa ekitongole kya fan page kama, WBS gwe mukutu ogusinze okwogeraganya n'abantu obutereevu mu kuyita ku mikutu gya Twitter, Facebook ne WhatsApp. Kino kiwadde TVN enkizo mu kutuukira ddala ku bantu n'okumanya ebyo ebibaluma ssaako n'okugonjoola ensonga zaabwe ng'eyita mu pulogulaamu zaayo ez'enjawulo. Olupapula lwa Daily Monitor lufulumiza ebyavudde mu kunoonyereza kuno era nga balaga nti WBS ereebeesezza bajja baayo mu katale. Okunoonyereza kulaga nga WBS bwekuŋŋaanyizza obubonero 7 ku buli 100 mu ngeri gy'eyogeramu n'abantu obutereevu ku mikutu gyayo nga bajja baayo ebakubisizza luga. Omwogezi w'ekitongole Dennis Mawanda asangiddwa nga tasobola kukweka ssanyu eribadde limubugaanye, bw'atyo ne yeebaza abalabi n'abo abagoberera pulogulaamu za WBS TV ku mikutu egy'enjawulo. As WBS, I would like to take this opportunity to thank our viewers for liking us, because of course the fact that you're on our Facebook page, you already like us. So for us it means a lot. I mean, everybody thought maybe we are an inferior brand or something, but this is a statement well made by the Wananchi, you, the public. And I can attribute our success story to, well, being original and the fact that we are very engaging on our social media. Mawanda abadde omusanyufu eby'ensuso ategeezezza nti WBS gwe mukutu gwa TV gwokka oguli ku mutimbagano gwa intaneti essaawa yonna. Because you can access your office, because you have a desktop somewhere in the office, you have a good phone, you can see what WBS. And you know the difference between us and the others is you don't watch recorded stuff. You are watching live streaming. We are the only TV that streams 24/7. Simply type wbs.ug /live hyphen and stream, and there you have it. Or you can simply go to our website and go to a streaming option, and you have WBS. So this is what brings us closer to you. Wabula nno ye amyuka akulira abakitunzi ba WBS TV Gertrude Nakku ategeezezza nti okunoonyereza kuno okwongera okukakasa nti emirimu egikolebwa ku TV eno abantu bagisiima. Abalabi ba TV bangi basalibwako ku nkola ya digital migration, wabula WBS yasigala eweereza ku internet ekiwadde abantu essuubi mu TV eno. When we rank at 73%, it means we have more people interacting with us via social media than before. And that, for us, this is the highest ranking so far at WBS. And for the marketing department, that means that our advertisers or our customers stand a chance to benefit from this, because right now, the people that we lost due to the digital migration are now running and now we can gain the numbers using the social media ranking. Nabwekityo wano ku WBS TV tweyamu okuweereza mu ngeri esingayo obulungi, omutindo omulungi ssaako n'okuyamba okuvuunika ebizibu byo ng'omuntu nga tuyita mu pulogulaamu zaffe ez'enjawulo. Jocelyn Nakibule, WBS TV, Enaggulu.